ffe abakulu nga ffe bagamba mukyuke mufaanane nga abaana abato. Bwe mutakyuka okufaanana nga abaana abato temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kati olw'olukuna ne lugamba nti kale buli eyeewombeeka ng'omwana ono omuto ye mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Okwewombeeka kuno ategeeza tusarenda okukkakkana okubeera ng'okkakkanye wekkakkanyiza ng'omwana omuto, ekintu kitukaluubira ffe ng'abakulu okukkakkana. Yesu agamba mu bato mwekiri, tukikoppe ku bato ekyokubeera nga tusobola okukkakkana. Yesu n'agamba nti mazima mbagamba nti bwe mutakyuka okufaanana nga abaana abato temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kale buli eyeewombeeka nga omwana ono omuto, buli eyeetoowaza ng'omwana ono omuto, buli eyeewaayo ng'omwana ono omuto, buli eyeesiga, kubanga ekigambo kino kikwatagana n'okubeera nga twekkakkanya, kikwatagana n'okubeera nga mu bye twekkakkanyaamu bye tuwaayo eri Katonda waffe n'obwesige bwaffe tubuteeka mu ye, tubukwasa ye. N'agamba nti bwekkakkanya ng'omwana omuto ate obeera mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye omuwandiisi w'ekitabo kya Ngero ye alambulula ebigambo bino ebikwatagana n'okwesiga, okuteeka obwesige bwaffe mu Mukama, okubeera nga tumwesigisizza ebitukwatako, n'okusingira ddala emmeeme yange nga ngyesigisizza Mukama, ebikwata ku bulamu bwange nga mbyesigisizza Mukama, nga saagala kubitwalira mu mikono gyange oba mu ngalo zange, nga saagala kubitambuliza ku magezi gange n'endaba yange ey'obuntu, naye nga mbiwaddeyo eri Mukama ne mbimwesigisa. Ngero essula ya 3 olunyiriri okuva ku lwokutaano okutuuka ku lw'omunaana. Ngero essula ya 3 atugamba nti